Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Farm Business Uganda kitongole ky'abalimi n'abalunzi. Abalimi muli mutya banayi, musiibye mutya, mukama abakuumye atya? Abalunzi muli mutya? Kamera awo ekulagako ku nnyaanya. Mwebale abatugoberera nga Farm Business Uganda. Batwesize tubengera ddala okubeebaza nti mwebale nnyo, mwebale ddala. Ffe twajja kwemulisa. Tetwajja kwekubaza serefi oba twajja tukole ekintu ekisobola okutaasa. Zino vidiyo zaffe n'egiriba emyaka emeka ziribeerayo. Tetuliva mu nsonga za kulima, tetuliva mu nsonga za kulunda. So twagala okuba nga tubeebaza. Kamera eri kugezaako okusika naye emana n'ekomala omusana kubanga omusana mungi, naye ndowooza gwe ali okutulaba oba ali okulaba wano weetuuka oli kulaba ennyaanya zaffe. Bw'oba amala okusubscribinga, likinga nga bulayikinzi ku video. Bw'oba amala okusubscribinga gw'olina kulayikinga bulayikinzi. So gwe atanaba kusubscribinga gwe tutegeeza nti wandibadde osubscribinga. Ekigambo ekiri awo mu kkala oluusi myufu, oluusi kkala njeru oba ya bbulaaka kiri awo ku mukono gwawo ogwa ddyo awo. Nkasola ba channel nti Farm Business Uganda join oddekaawo namba z'abantu oba ate omala oddeeko ekigambo ti subscribe. So twagala okuba nga tubeebaza abatufudde number 1, abatufudde ensonga, mu abatwagala, abatuwulirako bannaffe. Farm Business Uganda nti farmer to farmer, mulimi ku mulimi, mulunzi ku mulunzi. Abebuuza gye tusiŋŋaanira tuli mu Buikwe district, eyo nno gye tusinziira okuba nga tukuweereza. Naye nga Farm Business Uganda tukuwa amagezi mu nsonga ez'okulima ne mu nsonga ez'okulunda. Tukuyambako okutegekera faamu yo gw'aba akyetaaze, ennimiro yo, kupangisiza amataka, nammwe oluusi bakoledde pulunyu. Tetukiriimu nnyo naye singa oba weetaaze obuyambi bwaffe tusobola obukuwa. In case waliwo abamu abajja nga babafera ssente zammwe ez'amataka, oli omugangulira ettaka mba bakubisiza empewo, abamu bintu omanyi bwe tubeera waneeno bintu bingi bye tufuna naye oluusi tuba tetusobola kubiyogerako kubanga oluusi tebiba bya kamera waneeno. So twagala okutegeeza nti tuyinza okuyambako n'ova ebweru
ng'olina ky'olaga okusinga ogenda n'okola emyaka 3 naye ate era n'oba nga tolina ky'ofunyemu. Ekirala kye njagala okulabula abalunzi baffe nammwe abalimi oba mwe batugoberera, waliwo plooti ezirangibwa zi miliyoni emu ezo bannange plooti ezo temuzigula. Mbeegayirira bwegayirizi plooti ezo eziri miliyoni emu miliyoni 2 nedda mbadde mbasaba siro okubanga ki naye twewala obamu okubanga entuuyo zaffe zigendera obwereere nga tetulina kye tuzirazeewo ddala mmwe abali mu nsi ez'ebweru nga temuli mu nsi yattu Uganda. Namwe abali mu nsi yaffe Uganda mbaga mwewala okugula ebintu ebya bbeeyi rayisi kubanga ebya bbeeyi rayisi mwe muva okubanga mukyupulwa n'okubanga mubbibwa. Eno eri Africa ya ennyaanya zino zaasimbibwa mu musana ogubadde gwako emabegako obadde oli kubanga ogulaba. Tubategeeza ne nti kati ino ennyaanya yaffe etuuse ku kimuli ate era ogiraba nga tekoseddwa lwakuba eri kamera musana guli kwaka kyova kamera eri kulaga ng'ezitali za mulembe naye zonna za mulembe lwakubanga kamera eri wala oba eri Africa kati eri wala so kyova olaba nti eri tusumbuwa. Ennyaanya zino eno nnyongera okutegeeza abantu nti ennyaanya ekimu ku kirime ky'osobola okufunamu singa osomesebwa n'omanya enkwata yaakyo n'endabirira yaakyo munnange obeera wanjawulo. Kale ennyaanya zino z'olaba zaasimbibwa mu biseera eby'omusana. Beesimba mu biseera eby'omusana kino njagala kikutegeeza nti gwasimbuliza ennyaanya ddala mmwe abaziyiwanga mulinga abayiwa obulo mu bbeedi. Ennyaanya eyo bw'oba ogiyiye ng'ayiwa obulo mu bbeedi ng'ogisimbuliza njagala kutegeeza nti bw'oba ogisimba mu biseera bya musana sooka oteekemu oba kigimusa oba kalimba oyo ow'enkoko oba ekigimusa kyo bw'omaliriza izaamu ettaka ng'era bwe kino okubeera ideeta amazzi mu kkaani oyiwe mu ttaka eryo zizzaamu linnyogogere ddala oba litobe kati olyoke oleeta akasiga ako k'okudde mu bbeedi okasimbemu. Tosimba nnyaanya kino nti wadde ogenda fukira mu ddakiika nga 5 oba ddakiika nga 5 okasimbe mu nfuufu eyo olyoke ove emabega nga bw'osimbuliza kyansi y'obunyaanya bw'okubanga bukala nnyingi. Kati ng'omaze ekirala bwe muba nga waliwo abateekako obugogo n'osala obugogo n'ogera nga oteekako kikola kisobola okukuyamba nakyo naye singa oba olina ebisubi kuba kati nayo ziraba nti twazisimba ng'essubi weeriri we zaasimbibwa ng'essubi weeriri ne zireetebwa ne liteekebwa kumpi n'obukolo. Kati essubi lino likuyambako n'okukuuma amazzi olikitegeera okuuma amazzi ogenda oyisa ku nnyaanya zokka ng'obika layini ya nnyaanya yokka osooka gana amabanga n'osooka n'ogaleka n'osooka n'ofa ku layini ya nnyaanya nga z'ogenda obikka mu layini nga z'obikka kikuyambako okubanga ennyaanya ezo zikuuma amazzi. Ekirala bw'obanga omaze okuzibikka kiba kirungi banene otafukirira nga enjuba ekyalina amaanyi. Kyandibadde kirungi mu biseera by'omusana enjuba erekera okubeera nga tekyalina nnyo maanyi ku ssaawa nga 11 naye ne bw'oba ng'okoze ku ssaawa 12 kiba kikola naye ku ssaawa 10 okukka eno wansi paka ssaawa emu ey'okumakya tofukirira nnyaanya dde ssaawa emu yakumakya tofukirira nnyaanya toleeta pampu kino nkibagamba ebbugumu lino jjukira amazzi gano eno gatuyambako okuwoza ettaka buli w'ofukirira noga nti tujjako era essaawa 12 tufukirire ez'okumakya osana kugenda kwaguleeta ebbugumu mu ttaka ennyaanya ye egenda kkosebwa naye kinyuma fukirira kyo kubanga okuva essaawa 12 paka ku makya ssaawa emu tukkiriza nti ennyaanya ye eba enywedde ekigyetaagisa ebe enuusiza naye waneene egenda lwanagana n'omusana ate nga bweyagala okulya kakati waneene ekiru kiba kinnyogovu erya bulungi nga tewaliiwo agikuba ku mukono. So ennyaanya yaffe ogiraba eno eri mu kimuli eka ekirala bwe muba nga musimba ennyaanya bazangako mu biseera bino nozanya baako sitoola eno naye si leero ennyaanya esaanidde kubanga esimbibwa mu biseera ki bw'obanga obala akatale togenda kinyumo ng'abaleeba bakola gwe weefuula ow'enjawulo. Uganda ekisinza otukoza loosi kiri ekintu kimu kubanga
bwe tulaba Thomas nga asimbye ne James Wagawesembe ne Kamu kyalo kiramba kyonna mubeera mu kirime kimu kubanga mwategedde nti Thomas yafunye mu nnyaanya. Naye gwe beerako ow'enjawulo topaaluukira buli kyosanze n'osanga oli ali mu nnyaanya ali mu meloni ali mu gundi si lw'okuba abisimba nti nno biri paati ku bulamu bwe naye abisimba kubanga alaba eri abikola anyumirwa alaba wafu naye wadduka. Ekyo bw'oba oli mulimi ali bwe togenda funa mu nsonga ez'okulima ne mu nsonga ez'okulunda. So ennyaanya eno kyandibadde ekirungi n'ogisimba mu biseera ebiriwa. Ennyaanya eno kyandibadde ekirungi n'ogisimba mu biseera nga omusana gwaka kubanga abantu ng'omusana gwaka abasinga abamu oluusi tebaba na mazzi. Ennyaanya kekibe ekirime ekirala kyonna ekyofuka oba cabbage kisimbeko mu biseera ng'osusseeko banno gw'olengerako mu maaso singa abalala. Omusana gwako mungi osobola okusimba ennyaanya n'okozesa eyo method gye tukuwadde. Ekirala ennyaanya bw'etuuka ennyaanya z'abalala nga zituuse ku ntengo gwe simba kiwaddira ogenda va mu katale. Kati abasinga ffe twagala okuba enkuba etonnya teriyo agoberera nkuba alifuna. Nkino nkiddamu kubanga ow'Ekapuchorwa ne Moroto n'Abiimu ne Sironko ne Masaka ne Luweero ne Mbale ne Jinja ne Buyukwe Mukono Kayunga disitulikiti zonna ezikola Uganda Mbalala Masindi ffenna tutunuulira nkuba. So bw'olina okulengerako mu nnengera ey'enjawulo mu nnengera egenda okufuula omulimi ow'enjawulo kyova nti n'omulimi omutuufu olina okuba ng'olengerako mu maaso okusinga abalala. We munaatunira mwenna enkuba ekituufu loosi temugenda giwona mu nsonga ez'okulima oba mu nsonga ez'okulunda. Olikitegeera ffenna ne tutunuulira akatale ka Krisimansi. Omulimi omulunzi omutuufu tolina tunuulira ebyo n'okubeera nga buli kaseera omuntu wajja gy'oli yeetaaga ettooke yeetaaga kasooli yes yeetaaga enkoko yes bw'oba mulimi mutuufu. So ennyaanya eno ng'onaagifunamu olina obala ebiro. Kasole kano kankababuulireko. Waliwo omusajja omu yali mulimi wa nnyaanya ng'azirima mu bungi bannagibawa sikyajjukira munambuulira mba mwagifuna. Kakati alima ennyaanya ng'agwera mu loosi alima ennyaanya mu bungi eka biki. Kakati ajja agamba bannaye abalimisa ennyaanya zange nga zinsala. Buli wensiima ntuukira mu katale kafu ennyaanya zinsala. Kakati nebwa tuula wansi. Nakkiriza n'atwenduka nti ennyaanya eno oba ogisimba bw'oba olina eka 3 ng'obusobozi olina obw'essente simba ennyaanya ozaawulemu paati emirundi 4 eka ez'ennya zaawulemu emirundi 4 bw'eba eri eka emu salako kwota eka bw'onaasalako kwota eka ogenda kulaba enjawulo. Kakati munnange nga tumugamba nti bw'oba osimba ennyaanya eno eba etuuka mu kimuli ng'olyoka osimba endala eno ennyaanya tegenda kumenya kubanga eno weenaaba etuuse ejja olabira eri togenda kubeera mu gundi yakwewola masente mpolaayo sente mpola amaddagala kubanga ogenda teekamu eno esooka naye bw'enaatuuka okwengera egenda olabirira ziri zonna buli emu egenda olabirira ginne waayo. Era ennyaanya ezo waliwo ezigenda okukuwa era ennyaanya ezo z'olaba yasooka n'asimba eka ennyaanya ezo eka ey'emu yagikungulamu obukadde 25. Kijja kitya kyajja nti ennyaanya kuba twamuga nti ennyaanya emu egenda tuukira mu katale obukadde 20 plus omanyi kyekitegeeza ennyaanya yali ku bbeeyi omusana ne gwaka nga naye ye twamuga nti tosimba nnyaanya eka namba mulundi gumu mpozi ng'olina eka nnyingi baneka tukome wano tugyatandikira awo. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri eyo zirabiriramu olyoka ofuna amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basema ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja
n'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu naawe batuukirira ofune amagezi. Abafa mu bizinensi Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti abafa mu bizinensi Uganda weebali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Abafa mu bizinensi Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako abafa mu bizinensi Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, Farmer to Farmer, mulimi ku mulimi.